kwagala okuzza embeera mu nteeko. Ensawo no tulina national issue, it has become a national issue. Okuba nti abazadde balaajana, n'abayimbi bannaffe abamu balaajana, bafanzi balaajana. So with that initiative, mu capacity nga Vice Chairperson owa Uganda National Culture Center, mandate yaffe eri, one of our mandates eri kukuuma preserving a culture, kukuuma culture, kugi promotinga ennono n'okubeera nga tugisomesa. Kitukutteko nnyo ffe nga ffe institution ate nga si ffe ffekka. Wano we tulinawo Interreligious Council, bannaddiini, tulinawo Uganda Police represented by Afande Onyango, tulinawo Ethics and Integrity, tulinawo Uganda Communications Commission, abakwasaganya broadcasting, tulinawo National Culture Forum, tulinawo nayambala gundi bbiri enkofiira, tulinawo ne Private Sector Foundation kuba ba artists tugwa mu Private Sector Foundation, tulinawo ne Council Namateeka, tulinawo ba promoters baffe abatuwa ebifulu abalanga, tulinawo Mwami Jeff akiikiridde Uganda Musicians Association abayimbi, Mwami Kagwa wali owa UCC tubeera tukolagana naye. So kino si effort ya muntu omu, tuli wamu nga ttiimu n'olutalo lw'abantu bangi nnyo, ate ng'oggyeko ffe abali wano eyo nammwe abazadde n'olutalo lubakwatako, ensonga ebakwatako okuuma ennono. Ennono tudde mu kulonda si mu kulonda. Okusookera ddala nsaba okutegeeza eggwanga nti art is communication. We are communicators. And when it comes to art, we communicate 80% and contribute still that percentage tomorrow among the public. We have the most effective and quickest communicating tool, that is art. When it comes to communication, waliwo kye bayita grapevine. Kati ffe tulinga abali eyaffe eringa grapevine. Tusensera like a wildfire. Tulina abantu abatunuulidde bangi nnyo. People look at it, essaawa eno watulina percentage y'aba artists, abantu abayingira art, because mu art temuli interview. Everyone can become a star at any point. Tetulina qualifications as long as you're talented. Abalala ennaku zino when you have money, just pump the music, nofuuka a star. So tulina engeri gye attracting the public into coming into our sector. Naye bwe tuba attracting the public, tukoze tutya okukuuma ekintu ekyo nga tulina decency. Okusookera ddala neebaza the film industry. Film industry, simanyi oba lwakuba media council weeri regulating bye bakola. They really portrayed a good picture when it comes to discipline about film industry. Thank you so much. Problem ekyali kuffe abayimbi. This is the end of the honeymoon. We are influencers, but we are busy influencing in the wrong way. Well, waliwo abakikola mu bulungi, naye ate waliwo abakikola mu bubi ate nga tebaagala kumanya nga bali untouchables. Ensi bw'eba ebadde temanyi nti nno waliwo regulations era waliwo institutions ezitwala art weeri, the Uganda National Culture Center, ng'ogasseeko n'ebitongole ebirala byonna nga bw'okola ki bw'obiraba. Bwe twatunuulidde mu resolutions zaffe tugoyinze into some economic punishments. Resolutions zaffe ziri bwe ziti. Ekisookera ddala nsooka okubategeeza nti abakulu be twawadde amabaluwa ne tubayita twogeremu ng'abantu banyoomye ekiwandiiko kino. Tosobola tuuza wano bantu bonna n'olowooza nti gwe at least tekyazze bulungi. So osanga resolutions zandibadde zikakanako. But right now nsaba okwogera resolutions zetutuuseeko. Akakiiko kasazeewo to blacklist ba artists bano
nga tuyita mu ba promoters ku bivulu, nga tuyita ku media publicizing that music. For example, enyimba zaabwe ezo sobola nziziyisa mukama kubanga n'abaana ate ndi mukyala muzadde. So tusazeewo ng'akakiiko babeere black listed. Then resolution ey'okubiri, abayimbi abo bagenda kuyitibwa police bakole statement, bayitibwe Ministry of Ethics and Integrity bakole statement, bayitibwe ku Uganda Communications Commission bakole statement. Tuyinza okuba tubatwala bubi naye nga bali bategeeza nga. Resolution eyokusatu, tukisudde nti industry yaffe yeetaagwa okujja awamu, abamu bakola ebintu nga tebabimanyi. Twetaaga okuŋŋaanya abantu baffe tubabuulire ekirina okugenda mu maaso, the do's and the don'ts. So tumaliriza tusabye Uganda National Culture Center etegeke kye bayita stakeholders engagement essaawa yonna wetuyitira ba artists abakulembeze baabwe sobole okwogerako gye bali. Resolution endala, Uganda Communications Commission egenda kubaninga enyimba ezo eziteereddwa mu italics, as in pulling down, okubeera nga tuzijjayo tusobole okutaasa ku balala. Kubanga abazadde obuntu tubulabe wano mu video nga abantu bacomplaininga n'abazadde ne bagaba nemukola kibale. So we are doing the practice. Resolution endala, wano wabaddewo omukulembeze akiikirira Interreligious Council of Uganda. Tusazeewo nti abakulembeze b'amadiini bonna mu festive season eno ku kye boogerako babuulirireko ku kye bayita culture, enjogera, okuwemula, okuzza empisa mu bantu ebeere theme when they are preaching. Twakizudde nti omuntu awemula eno ate telecom company ne sponsoringa show ye. Meeting eno esazeewo ba music promoters ne ba sponsors like telecom companies bonna ba sponsors teba promoting oba teba sponsoringa bantu abakoze music wemula ne mbeera nga show egenda mu maaso n'ebifo byennyini okuhostinga such people. Kwegamba kiringa ekigamba nti oba simengedde nyizo kigambamu, but enyimba ezo zonna tuba tubatwala nammwe muwagira obuseegu. So n'abateeka ssente mu bivulu ng'ebyo ne bategekera ddala munnange eno abazadde ne bacomplaininga eri omuliro ne bagukumamu, n'abakozi aba promoters ne mutegeka ekivulu ne mutulaga nti mukipromotinga ne kituza okufa obufi. Kwegamba ebyo byonna komiti eno esazeewo balekeraawo ku nnambiro. Resolution endala eri very separate. Politicians, cultural leaders and the government should desist from inviting such artists. Tulabye ekigambo omwana mulenzi ng'atambula ali hosted by the government, actually top ayimba ne ku mikolo eja president. Emisana tuku kati bwe tuba twogera n'ogeja president yayimbayo tuba kuki. So eyo tusaba to pulling it down. The government should also look into that. Akakiiko kasazeewo ekyo kikome. Tuyina resolution endala, police tusaba police teddamu ku clearinga shows eziriko abayimbi abali blacklisted. Tujja gendanga tu blacklisting abantu nti leero ono kino kasita abeera blacklisted, a police egenda kubeera updated nti abo promoter yenna aleeta show nga kuliko abantu abo tobeera tebakuwa permission kukola show. So yensonga lwaki tubadde ne United National Events Promoters Associations kwekyo. Then tuyina resolution bwe tugendako mu kooti, akakiiko kano kagenda tuukira Supreme Court and the Chief Judge okwogera ku Anti-Pornographic Act. Essaawa eno etennaba kubeera mu pipeline, ekyali wabbali naye twagala tu advocating bagyongeremu
kumaanyi kubanga erina wetukwatira ku bye tulina okukola ki okukola. Then akakiiko kasazeewo ne Ministry of Education acting essaawa eno ogenda n'olabanga ku speech days zonna abaana nga bamayiminga nnyimba nezitasaanidde kola ki kumayiminga. Fe we twasomeranga nga batuwa theme nti muyimbe ku siriimu ne twogera ku siriimu buli kimu. Omwana agenda okuva mu ssomero ng'amanyi okukola ki alina ebintu by'amanyi both politically and socially. Naye essaawa eno bamayiminga ziri ate z'olabira ddala nga zeesittaza n'okwesittaza. Resolution endala ey'amakulu ddala nga tetunnatunulira gavumenti, tetunnatunulira police, tetunnatunulira institutions, abazadde mufeeyo nkuza gye mukuzaamu abaana. Omwana awaka alaba ki? Omwana awaka yeeyisa atya? Atambulira wa? Ayogera naani? Asiiba naani? Nga tetunnatunulira muntu yenna nti munnabo mukoze ki ng'omwana ayonoonese gwe yamuzaala. Tuyambe nawe otekeyo obuvunaanyizibwa. Eyo resolution nayo. Tulina resolution egamba nti tugenda kufuna enkolagana engagement ne IGP oba Head of Operations owa Uganda Police nga twogeramu ku kigambo kya shows eziri cleared nga ziriko abantu abakunama and intentionally. Resolution endala egenda ku bakyala abayimbi. Abakyala abayimbi tulina bangi nnyo kati bakifuula kyakulwanyisa okujja ku stage nga bali half naked. Kino kityoboola ekitiibwa ky'omukyala. Nze ng'omukyala kitutyoboola gwe bbere bw'ojja n'oliteeka ebweru eno n'oteekayo ebweru, kityoboola ffe abakyala. Abayimbi abakyala nammwe resolution yammwe efulumye ng'egamba nti ba promoters tebajja kukkirizanga ba artists nga ze oli half naked ng'oweesittaza abantu tojja kgendanga ku stage oba osasuddwa oba tosasuddwa.